Social media ennaku zino etuvuze sipiidi. Social media n'essimu za smartphone kye zitukola. Kansooke nkuwa akatambi kano. Nina bye ŋŋenda okwogera after. Owaye towulira. Ndabayo ma. Eyo mama bitisa baana. Sagala kulagayo mu kamera. Because essimu yange yakulagayo essimu yange freezing yangu sembera wano. Sembera. Kakano kalaba sagala no kabalaga. Muja kasalamu kuwa mu kasumbu ka baby kange kakawumira. Ndabayo mulundi gumu kaka. Ine mukame yampa amalibu bana yanzita. Banaye kiro sikirabanga. Nkukulisayo mu katambi era nga nkubuuzaako mukwano wasiibye otya wasuza otya video obudde bonna bw'ogirabiddemu ate nga nnyongera okwanirizaako wano ku Magic eyo YouTube channel. Ensonga lwaki ndese video eno simbi naye ngireese kwemba nsinziirira okubaako bye njogera. Ensangi zino social media etumazeemu nnyo oba eyina engeri gyetusiruwazza nti buli kimu tukipositinga n'ekitasaanidde kuba nti tukiteeka mu public. Kati simanyi oba omukyalo ono bambi yagenze kukyalirako ba boyfriend we era omulaba nga onaakwata video omukyala nga yeekwekakweka. Si buli muntu nti ayagala nnyo social media. Mulimu omuntu ayagala privacy ye nga tayagala kumuteeka ku social media. Naye olw'okuba nti mulimu abantu nga bali addicted ku social media, buli kimu ng'akipositinga. Ye aba ayagala buli kimu n'akipositinga. Waliwo emabegako sebo omwami n'omukyala abazannyira empiki ku TikTok live. Ku TikTok live. Baali ku live munnange ndowooza omukwano nga gubakwata nga batandika munnange kukka mu kikolwa ky'abakulu nga bakola ebikolwa eby'obukulu ku live. Oba obutambi obwo mwabulaba simanyi. Waliwo omukyala eyavuddeyo n'apostinga nga kawala ke kagenze mu period. Mulimu ebintu banange nga tulina bikuuma nga biri secret. Omukyala bw'aba agenze mu period ze oba mu nsonga ze, ebiseera ebisinga tetuwagala na muntu yenna amanyi nti tuli mu nsonga ezo. Era y'ensonga tufuba nnyo okulaba nti twefaako, okulaba nti munnange tewaba ategeera. Naye omukyala yapostinze muwala we ng'amuyozaayoza ku first period ze. Jjukira n'obeera ng'amuyitira abasajja obalaga nti muwala waakuze. Omuyitira abasajja obalaga nti akuze. Kuba tukimanyi nti omuwala w'atandikira okugenda mu period aba akuze era asobola okufuna olubuto. Omwana alina kasa atandika okugenda mu period era we yeebaka n'omusajja asobola okufuna olubuto. Kati obanga ayita abantu obategeeza muwala wange akuze mugire musembere. Social media eno twalibadde nga tugikozesa bulungi. Twalibadde nga tugikozesa bulungi. Kati nga tugikozesa wano ku Kyeyo Initiative YouTube channel. Kitubeerako okweyamba ne twewa ku magezi ne twewabula ebintu bwe bityo. Naye okuva eri no postinga kiringa we nava eri ne postinga nganze n'omwami wange tuli mu kwekisinga siri mufumbo bannange naye nkirese nga example I'm not married. Naye kangeze nti nina omwami nenzira ku social media ntandika okwekisingira okwo. Bannange ebintu ebyo tebijja. Olina postinga ng'ali munnika. Olaba olina postinga musajja ng'ali mwande weya nga yenna obusajja bwereeze nga Mukama. What's going on? Nze mmanyi okubeera ne nga Mukama tusaasire. Abantu be watonda tetukyayina nsonyi. Bannange abantu baweddemu ensonyi. Ebintu uli ebyabeeranga nga bikwekebwa byakyama kati biragibwa kyere. Bannange ate wali TikTok. Wali TikTok bannange. Otuna n'ogamba Mukama Katonda wange. Nendabira ddala nga tuleetera Mukama okwejjusa olunaku lwe yatutonda.
nga tuleetera Mukama okwejjusa olunaku lwe yatutonda. So bannange twalibadde nga social media zino tuzikozese bulungi, tubeerako okweyamba abalina zi business era abantu abategedde okukozesa social media abeerako n'alanga business n'afunako bakirayant nankola singa bwetu bwe tukozesa social media oba kale okubeerako okubaako b'osomesa kuba obeerako omuntu gwokola kigoyambye at least Mukama akubala nti yakutonda naye oyina value oyina kyogasizza eri abantu be oyina kyogasiza eri obwakabaka bwe teweerabya nti Mukama yatutonda nga buli muntu yenna tasobola kwemalirira ate okuyiga tekuggwayo waliyo kyemba simanyi nga nja kulaba omulala ate nsobole okukimanya so singa tubikozesa bwe tutyo at least Mukama yalibadde teyejjusa lwaki yatutonda nkimanyi naawe alaba vidiyo eno waliwo ebintu byolaba nga bayipostinze n'okwata ku mutono gamba Mukama Katonda wange ki ekigenda mu maaso ensi yagwa eddalu abantu bakalu social media n'engeri gyeyaniseemu oba ngambe enkola za sitaani social media ina engeri gyeyaniseemu obwerere bwa sitaani ate era nga social media ate era mu buufu bwe bumu etuyambye okumanya biki ebiba bigenda mu maaso eyo ne tuzibuka waliwo gwe bapostinze awo naakalaba abantu babiri be bapostinze nga bakozesa embwa omusajja omu vidiyo njabye ku makya baamukutte yakutte embwa ya neiba yabaddemu obalujegero bamuguwa n'afunako waagisiba mwana tunaagitwala mu kikolwa eky'omukwano n'omulala muvubuka muto era naye namulabye ng'ali awo akaba mu maziga bamukutte vidiyo nga bamusanze ali ku mbwa nga ye embwa bannange sitaani alina effujjo weewaawo nga mmaliriza ate nsaba abagoberezi bange abaami n'abakyala tugezeeko okubeera abantu abasanyusa Katonda abatamwesittaza eno kyano tukulembeza Katonda naye jjukira gy'okoma okubeera nga munnange oweesa Katonda ekitiibwa era nga ebikolwa ebyesittaza nga naawe bikwesittaza tosobola kubikola kikuyambako n'okuba nga munnange otambuza bulungi obulamu bwo n'obutasinkana mitawaana mu nsi eno waliwo ebintu bye tukola ne bituviirako emitawaana naye nga tutandikidde ku social media waliwo ebintu bye tukola ne bituleetera okwawukana ne families zaffe naye nga bitandikidde ku social media waliwo ebintu bye tukola ne bituleetera okufiirwa emirimu naye nga kyatandikidde ku social media tugikozese bulungi kuba etuyamba tetujja kugivaako naye tugezeeko gikozesa obulungi Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako mwiraba